ne bwoba kugenda mu kooti oyagala lawyer asinga obulungi. Yes, yafuna senior counsel Medard. Naye abamu mwe mugenda okutwala oba mulonda mu parliament. Mulondayo gwe mulabira ddala nti yasinga obubi, yasinga obutabitegeera, atasobola na kulayira. Mwene mugago tujja okulonda kubanga juzi yatema embizi oba yabbe ekibanja n'atuwa ssente. Atugulira omwenge kati nakuzina mumanyi n'obambagana n'obafumbira omuceere gwa kitalo. Nti yatufumbira omuceere gwa kitalo ne tuliyako. Mu parliament bw'oba gw'oweerezza takyuka. Asigalira tolowooza nti bwe munnonda bwe bannonda okuva e Busiro. Bwe nvuga emmotoka n'ensimbula n'entuuka e Busega. Bwe nva e Buddo nga ndi ffene nti bwe ngenda okutuuka e Busega mba nnanansi nsigala ndi ffene. Yes. So, mulonda ababaka abatuufu, mulonda ababaka abategeera bye bakola, mulonda ababaka Eppaapa liriwoomera naye si gwe muti ogutemebwayo y'okuzimba. Omusajja ono bw'omusanga ng'ayimiridde olowooza nti mulimu ensa kumbe muti gwa ppaapaali munda kiwowongole. Ng'e Buganda twatandika ddi okupimira obuweereza bw'abantu ku nzungu zaabwe. Ng'era omu ku bateeketeeke ekimuleese okwogera ajja ku National Unity Platform n'ababaka baffe mbubaale mu okulayira mu bufunze tebamanyi bulungi Luzungu. N'atakitegeera nti waliyo Kasiru asinga ayogera okutegeera. Si buli ayogera nti yabeera n'amagezi. Kubanga oluusi n'okwogera ennyo kubuza amagezi. Ne wabaawo Kasiru nga tayogera ng'akozesa bikolwa. N'omusanga ng'aganzizza omukazi omulungi n'aboogera gwe batasobola kuganza. Kubanga ebikolwa bye bimweyimirira okuganza omukazi oyo omulungi. Alaba kalina, alaba emmotoka, alaba poloti, n'asalawo agende ne Kasiru atayogera naye ng'ebikolwa bye byogera. N'alekawo alejjese engatto k'owino kubanga yasinga ate okwogera. Nabwe kityo mwami Ssegonna akali amaggwa. Tulina omubaka Muhammad Sseggirinya yali alemereddwa okulayira era nga bw'ogayi. By the way tolimbye. Tulinamu ababaka abaali balemereddwa okulayira lwa nsonga nti Oluzungu lwali lwa bitegi. Naye Sseggirinya yali alemereddwa okulayira. Yazimba eddwaliro e Kawempe mu myezi 2. Nga musajja mukulu amanyi okwogera Oluzungu makubuula. Achievement gy'alina mu parliament mu myaka 15 kutunda kisaawe ky'ebbira. Nabagambako gye buvuddeko nti mwegenderezanga nnyo bajjentomaani bano. Tewaliyo mulasita yakumpanya kiraamo kya mugagga. Abantu ekikulanga bano bebeesigise ebiraamo, bebeesigise eby'obugagga, naye weegendereze naddala ewaffe mu Buganda. Lwaki abaana b'abagagga bafuuka bamasiikiini nga bakitaabwe bamaze okulya? Kubanga bakitaabwe eby'obugagga byabwe oba eby'obusika byabwe babyesigisa abakuza bano abaali bafaanana nga balimu ensa. Tewaliyo mugagga yateresa muntu ali ati atukiraamo. Tewali ateresa muntu ali ati atusente. Naye ate emisango gy'obukumpanya ne kooti omutuula ensonga z'abafu ewa administrator general buli lunaku gibeera bize nnyo era mubeeramu emisango n'okusinga egy'okubba enkoko, n'okusinga egy'okukwata abakazi, n'okusinga egyaki. Golowooza nti emisango egyo gitwalibwayo baani? Bamulekwa ababbibwako ebyabwe ng'abaabi babbako be baani? Sirabangako muntu yenna mu Kaguli nga bamulekwa bamuwaabidde nti akumpanyizza ebyabwe ng'ali atyo. Era abantu abakumpanya ebintu by'abantu be bano ba Ssegonna abayimirira wali n'ogamba nti laba omusajja Mungu gwe yawunda n'ekitiibwa. Essuuti emunyumidde yonna emutuddeko ne bw'aba ayogera yenyinyimba ennaku zino yafuuka mwenyinyimbi wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekyama. N'olabira ddala omusajja ow'ekitiibwa, n'olabira ddala omusajja ow'obuvunaanyizibwa, n'okwata ebintu by'abaana bo n'omwesigisa. Oba ne mu ntaana tonnabugumyayo mbooge ng'abaana bo batandise okulya mu pipa ku nguudo lw'abasajja nga bano. Nabwe kityo nga bwe kiri nti mu by'obusika bibbibwa, naye ate ababitereka be bano. N'obukulembeze bwe tutyo bwe tubadde tutambuzibwa obubi. Kubanga twesiga abantu abafaanana obwesigwa, naye ng'ate munda mu bo temuliimu bwesigwa. Nze nandirowoozezza nti Oluzungu terusobola kukola luguudo. Oluzungu
terusobola kuzimba ddwaliro. Oluzungu terusobola kutereeza byanjigiriza wabula obukozi obuli munda mu ggwe, kubanga obukozi tebweyolekera mu luzungu era tebabusomeseza mu ssomero. Obukozi babusomesereza mu ssomero eryawaka. Era y'ensonga lwaki ku mulembe guno kuliko nnyo abaana abatali bagunjufu. Lwa nsonga nazzi kuno omulimu gw'omukazi gwabanga gwakusena mazzi na kukuza baana. Abaana b'omulembe guno babatutte mu bisulo, mutandise n'okubakolera ebisaakaate. Ggwe weebuze lwaki si bantu balamu? Era lwaki si bagunjufu? Ng'abataali bagunjufu era abataali bayivu tebakkirizanga mbwa kuvundira ku kyalo oba ku luguudo. Ng'abataali bayivu era abataali bagunjufu baakubanga eŋŋoma ggwanga mujje nti leero kulima luguudo. Kabuba obukulembeze bw'ekyalo twalondanga chairman omuntu mulamu era chairman omukozi, so si chairman amanyi luzungu. Bano ba chairman ab'enzungu abajja ne beesimbawo ku byalo byammwe olw'okuba babasanze mbu temwasoma, musimanyanga ye yasomerako ku ssukuulu ebudde oba ku ssukuulu ejjinja ne mumwesigisa obwa chairman. Lwaki ekibba ttaka kati kingi mu byalo byammwe eyo gye muwangaalira? Lwaki ekibba ttaka kingi? Emisango gy'ettaka nga mingi. Ku mulembe gwammwe ogw'abayivu kwensoose n'okulaba abasengula abafu, kubanga mwalekawo bachairman abakozi era abantu balamu ku musingi kwe twazimbiranga mayumba 10 oba giyite RC. Ne mutobeekereza abayivu olw'okubanga be balina amabaluwa ga senior 4 mbu be bagenda obbaweereza obulungi. Naye nga bannanga obuweereza tebabusoma mu ssomero. Obuweereza babusomera waka. N'obugunjufu babusomera waka. Ku ssomero basomerayo kimu luzungu. Era y'ensonga lwaki nzisaamu maama wa Ssegirinyo y'ekitiibwa. Mu mbeera yonna ne wabaawo okwesikaasika nsigala mussaamu ekitiibwa lwa nsonga yateekateeka Ssegirinyo ataasoma n'amuyisiza mu nkola yaffe ey'obuwangwa n'avaamu omuntu aliyowo era omuweereza omulungi n'okusinga be waalirowoozezza abayivu. E Buganda tulinayo abasawo be tuyita baamulerwa, nga nange yeekolera itongwa ndabika nazaalibwa oba nayita mu mikono egyamulerwa. Naye baamulerwa osobola okugamba nti tebaali bagunjufu? Osobola okugamba nti baali tebategeera? Mulerwa teyaboggolerako ku mulwadde. Sindika sinze yalukufunisa, sindika naliyo yalakumanyira ng'abasawo bammwe abo abazungu. Mulerwa teyeenyangako mukazi kuzaala kubanga abeera mu bulumi, ate omuteekeko obulumi bw'okumulangira nga bwe yali anyumirwa ng'abikola akati ate gasi amagulu tonsiriwalirako. Mulerwa takikolangako. Mucyo kikyentegeeza okusoma n'obuyivu ebintu ebyo nno bibiri byanjawulo, lwakuba tugezaako nnyo okubigatta. Okusoma n'obuyivu ebintu ebyo bibiri byanjawulo. Y'ensonga lwaki mulerwa atagenda mu ssomero muyivu mu by'okusala ate abakyala oba mu by'okubasaalisa n'obulya mwana ng'akaaba. Era nga n'eddagala yanywerangaawo eyayiiye emmumbu emenya olubuto yali teyasoma, yali tamanyi luzungu. Eyayiiye emmumbwa ekkakkanya amakkato yali teyasoma era teyali muzungu. Abasawo bammwe bano abazungu abamanyi okwogera oluzungu abaalukenkuka gye baagenda okusoma obusawo baayigayo ekintu kimu luzungu, naye tebaabayigiriza bugunjufu na buntu bulamu bweppo n'obuweereza. Kubanga omusawo eyasoma okujjanjaba abantu, obuweereza abo bakkooloyo yali baddaawo. Muweereza kyajja aboggolera abalwadde, nze nakutumayo. Naye nga mulerwa eyakenkulwa jjajjaawe, nze nina mwannyinaze mulerwa Nassozi, yakenkulwa ssengaffe era naye baamuyitanga Nassozi. Mu byamukenkula teyamukenkula kuboggolera balwadde,
teyamukenkula kuboggole abakyala bazze kuzaala. Bano abayivu bammwe bannasoma be basiiba baboggolera abakyala abazze okuzaala. Abange okusoma kabonero ka bugunjufu oba kabonero ka kunyumunguzibwako nakwessaawo kutandika kulinnya ku mitwe gy'abantu. Mwatulondera abatemi b'embizzi nga n'abamu mu bo tebamanyi kulayira, tebamanyi luzungu. Yensonga lwaki agambye okulayira kw'abalema kubanga mu be twaweereza temwalimu Kasiru. Kitegeeza okulayira singa kubeera nga kwabalema lwa luzungu. Naye ate abo abataasoma luzungu Basseggirinya kyekyokulabirako ekirungi. Yaffe ensi yonna n'ekaaba kubanga talina gwe yajonyesa yagattako bugasi. Medard Lubega Ssegonna akali amaggwa. Osobola okufa n'oziikibwa nga Sseggirinya yali taasoma luzungu. Oba ggwe omwolowooza nti osobola okutegeerera abantu bonna abaziika Sseggirinya nga baali bakyamu nga ye ggwe mutuufu. Essuuti ezo ze mwambala ne mujooga buli omu ne mujolonga buli omu kyambala ekibissa obukumpanya. Saagala nnyo essuuti bannange mugitye kyovola sizambala. Waliwo neyampeereza essuuti gye buvuddeko sizambala kubanga kyambalo bwambalo. Kakati essuuti esobola okubeera ekyambalo ekibisse obugunjufu, esobola okubeera ekyambalo ekibisse obukumpanya. Naye okuva lwe kiri nti efaanana abagunjufu, abakumpanya be batera okujettanira. Njagala weegendereza abafere b'omu kibuga. Eriyo omufere w'omu kibuga atakuba kikalu. Eriyo omufere w'omu kibuga ali atyo. Golowooza lwaki ayambala atyo? Kubanga ayagala oyite mu kino osobola okumwesiga nti musajja wa buvunaanyizibwa. Oluvannyuma akutegule. Mwegenderezanga nnyo emitwe gye bateekako wiigi gitera kuba mibi. Agambye mbuyeeko ki? Mwegenderezanga nnyo emitwe gye bateekako wiigi gitera kubeera mibi. Omuto omulungi oba ow'omuto omulungi ne bw'asala kaati anyuma. Medard Lubega Ssegonna akali amaggwa. Ffe bannayuganda tetwagala boogezi balungi. We twatuuka twagala abakozi abalungi. Tubadde n'abakulembeze bangi ekituufu nga boogera bulungi. Naye tutuuse ku mbeera nga Uganda yeetuluma ne tuwulira nti oba abayivu oba ba intelekikyo tubalekeredde nnyo kubanga eggwanga lino lyonna lyaffe. Naye nze okusanga Sseggonna mu banje nga services ng'ate ye Ssegonna atambulira mu V8 mba ndabika nga amulekeredde ng'ate ye tamanyi bulungi kyempitamu kubanga kizibu okuyimirira mu bigere ebyo nga ggwe afiiriddwa nga nze sifiiriddwa era ntya nnyo okwogera n'abantu abafiiriddwa lwa nsonga be baba bamanyi kye bayitamu mu kaseera ako era be baba bamanyi engatto ze bayimiriddemu mu kaseera ako. Ekitupu kiri nti twatuuka ekiseera nga tulaba nti tubataddeko akazito kanene nnyo ku bintu ebitabakwatako. Twatuuka ekiseera nga tubataddeko akazito kanene nnyo ku bintu ebitabakwatako kubanga singa byali bibakwatako mu butuufu gwe omubaka lwaki wettanira kimu kyakulayira nga lete watuwa ku switi yava mu lulayira lwasemba. So nga ate ebiseera ebisinga omubaka waliwo woga nti tulayira leero ne tulayira lwaki. Okulayira si kyekikulu naye olayira lwa nsonga ki? Gwate ogwange gunaaba gwakwesuukunda nga towaka. Kakati tubatega ku TV ne mwogera oluzungu olulungi mu kulayira 211 walayira bulungi alhamdulillah sebo we bali kumanya luzungu. 16 walayira bulungi 21 n'olayira bulungi. Ogugo gunaabeera gwa kulayira bulungi si gwa kukola ebyo bikulayiza kubanga otugamba ogenda kusaavinga bannayuganda era n'otuuka okugamba so help me and guide me God.
bannayuganda be walina okusaavinga ate bw'oliko kati bw'ovuma bw'ozambe bw'oliko bw'ovuma abatategeera be watundira ekisaawe kyabwe mu bufunze okulayira kwo tuleme kukusuubiramu kalungi n'akamu nti gwe wagenda kulya buli n'osukka ne kukulya eza gavumenti n'ojja n'olya n'ekisaawe ekyali kikola ebitone bya bannayuganda ne mukisendawo mu bulenga awo mbuulira abaana bannabyamizannyo we bakyakuŋŋaanira ntegeeza abaana bannabyamizannyo we bakyayoleseza ebitone byabwe byatuulira oluvannyuma lw'omubaka waabwe Medard Lubega Ssegonna akali amenvu omwenyinyimbi wa kabaka ow'ekyama okukwatagana n'omugagga ewaali ekisaawe ne bazimbawo akeedi ennene be bonna abayivu bammwe ogwabwe gwakoma kulayira so si kukola ebyo ebibalayiza n'omwaka omulala bajje bakomewo balayire naye ng'ate ffe ebizibu byaffe bikyaliwo munnanga abaana baffe tebasoma nabo betuwazeewazeeko ne tuweererako kyova olaba abasinga munnaye tubaweerezzaako eyo ne mu politikisi wammwe kuba nammwe mugaggawadde baliireriireko eyo gye bagenda okusaba emirimu bababuuza ani akusindise first of almost okuleeta ababaka abatagwanidde mu parliament kivumo eri obukulembeze obukadde obutaateekerateekera abaana abayivu parliament y'eggwanga wali oteesezza ku minimum wage gwe owa senior 6 toyagala kuteeseza wa digiri aganyulwe mu kusoma kwe owa digiri n'amagezi g'amatono nga bw'ogambye agenda kwesitula bukolokolo akulumbe mu kifo ekyo mulye babiri lwa nsonga nti wagaana okumuteekerateekera lwa nsonga nti tokyali ku buweereza bwa ggwanga wadda mu nju yo gwayina enju wekka oba famire y'abasiru terya kubanga singa bubadde buweereza twaligambye amakubuula tugenderaawo naye ate tulaba mmwe mulirayo buliizi gwayina enju wekka era gwayina booweerera bokka olowooza nti boozambe bano abatemi b'embizzi booyogeddeko tebaweerera tebaliisa bo tebeegomba bulamu bulungi musooke mugabire abantu obuweereza obujja mu bifo bye mubeera mutuddemu era mukole ekyo kye mwalayira nga mukutte Kuruhani oba ekitabo ekitukuvu nga Bayibuli awo mugenda kugoba boozambe mu kintu ebiseera ebisinga tolwanyisanga baleeta bizibu tolwanyisanga kizibu lwanyisanga baleeta kizibu nzikiriza tuyinza okubeera ekizibu baani abo abaleeta ekizibu kino boozamba okujja okwesosoleza mu nnyumba y'eggwanga abatemi b'embizzi okujja okwesoosanga mu nnyumba y'eggwanga bannansi batuuse ku mbeera okubanga abo be baayinamu essuubi baali bamalamu era bawulira ebigere byabatunda abasajja nabagambako gye buvuddeko abajoonyesezza abakazi abawala abamenyeddwa emitima tekulimu atunulanga itongo yagumumenya naawe itongo amenya itongo yalina okwegayirira baba balungi era baba bajja boogera buki bulungi naye omanya obukaawu bwabwe ng'omaze kubambulako suuti eyo gye bazze bakwaniddemu obulungi bw'omuntu saagala bubeere mu bigambo njagala buyingireko mu bikolwa nga bwe nkugambye nti kasiru asobola okufuuka ow'ensonga n'akuggyako omuwala omulungi gwayimba n'engatto mu winaayogera kubanga ebigambo obugambo biyinza okwetaagisa singa biba biwerekeddwako ebikolwa kubanga ebikolwa kyekintu ekikulu mu buli nsonga oluzungu ngenda lwesibako nnyo kubanga ffe twalonda abatemi b'embizzi abatamanyi luzungu simanyi oba ne Kyusi yali talumanyi nsasire simanyi oba ne Kasajja yali talumanyi
naye bwe kibanga abatemi b'embizzi bano abatamanyi luzungu y'ensonga ekuleesa oyogere. Museveni yavudde Bulaaya mu Abu Dhabi kwewola mu UAE. Tebamanyi luzungu. N'ebiwandiiko by'eggwanga lyabwe tebabiwandiika mu luzungu. Eyo kamera mw'oyimiridde mw'oyogerera ya mu China. N'akazindaalo ke bakwatidde kw'oyogerera ka mu China. Tebamanyi luzungu. Bannanga oluzungu lwabalwa gwa kkono. Naye ate mwana wattu baweereza mu abayivu abataateeka maanyi mu kuweesa. Abaasoma olulimi ne mutasoma bya mikono oba bya mbwongo. Oba osanga singa obadde interpreter nga gwe mulimu gw'omukulu waliyogedde naye obuweereza nga obutamingira ku luzungu. Obuweereza nga n'omwana omuto gwe wakazaala anaatera okugenda obugenzi ku ssomero nga wakati mukozesa luzungu era nga talumanyi. Ngosombuga mpeereza kali akambe n'akaleeta takaleese na luzungu akaleese na buweereza. Era obuweereza butambula n'obuntu bulamu. Teri atali muntu mulamu amanyi kuweereza. Kyokka era teri muntu mulamu ataakuzibwa. Omuntu mulamu abeera yakuzibwa bukuzibwa. Kitegeeza obuweereza bwonna butandikira mu maka tebabunona ku ssomero. Y'ensonga lwaki Abawarabu, y'ensonga lwaki Abachina bagaggawadde nnyo. Kubanga omwana w'Omuchina oluba okutandika okwogera mu ntikuya nga batandika okumuyiriza kyanaabo banga batandika okumuteekateeka obuweereza bwe bugenda kugwawo obwono mu bazadde be bamutendeka kwogera luzungu. Amaalu gy'owulira ono fala mu bazadde be bamutendeka kwogera luzungu era kwasinziira kwayimirira okujja okugamba ensi bwali omuweereza omulungi yogera oluzungu olumaleyo ku mwezi singa omulimu gw'omukulu gulibeera gwa kuvuunulanga. Naye omulimu gw'omubaka omukulu gubeera gwa kuweereza. Twaligambye gwalibadde gwa kuteeseza ggwanga naye buli we bateesa bavayo baga tebalina majority. Ntambulidde mu nsi ku luguudo olwo kyekyambuza ennyama ndabye ebikwenonze. Abateesa baffe abalungi bwe bayingira mu paalamenti nga mulimu emmwanyi eyinda ekyobugagga kyaffe ekya Buganda mwe tuweeredde abaana era nga nabo kwe baasomera ekyebbeeyi kye baatukolya kutugamba mbu tebalina nnamba majority. Tukkirize tugaane era gavumenti oba ruling party toligisinga nnamba. But what is numbers? Gwe Ssegonna akiikirira mu Buganda omuli obukadde bw'abantu obusinga ab'omu West Museveni gye yasalaasala bu district nojja nga tetuyina nnamba. Emmwanyi yetuyise emyaganya gyangalo anti tetuyina nnamba. Kakati olwo oluzungu lw'oba oyogedde luba terufudde ettaboya. Okuteesa okwo okulungi kuba tekufudde ettaboya. Saagala kuteesa kulungi kutazze kyange. Kyova olaba oluusi ate nsobola osanyukira zaake alinnya ku mmeeza kubanga kye kiba kitaasa ku olwo mu budde obwo kyokka. Abateesa abalungi egirimiti yabayita mu ngalo. 26 nga 25 nga tonnayingira paalamenti taamu limiti yabayita mu ngalo. Era nga bwe bajja okutunnyonnyola ffe abawagizi baabwe batugamba kimu. Bannange mutusaasiranga tetuyina nnamba sigati. Omubaka we najja okusaba akalulu ng'era Lukwago bwali oli ajja okusaba akalulu tebizibu by'ekibuga omuloodi yabisobola oluba mukwasa ekisumuluzo kya Steholo neyeekuteera. Kale maama kisaka ne muntu lugunya. Kale Museveni musajja mukulu nze ndi mwana muto naye nanzirako nantulugunya eri Museveni awo mwana omutaaza arabarongo.
kakati wano bwonsaba ngamba ebizibu by'ekibuga omuloodi yabisobola kasasiro bwampunyirira nti bannange sirina maanyi awo otalina maanyi obeera okolawo ki kakati ne ba MP bammwe bano bwe bajjeyo gye muli okubasaba akalulu ajja okugamba nti gundi ani Busiro East nze ngisobola Busiro gundi nze ngisobola ebizibu byo bikwasa nze ate olumala okubimukwasa mu parliament kyakolayo kuŋŋamba talina nnamba ninge nnamba azirese ku ground ezaamu akalulu era tazitegeezezzaako yadde okuzikunga nti mujja tugende tulwane emmwanyi eno bweyitawo neetuva mu ngalo oyinza okuba tolima mmwanyi ninge mmwanyi yekwatiridde omuganda mu butamanya buza haawo omusajja yagera naŋŋamba ti abasiraamu munywa omwenge mulya n'embizzi lwa nsonga gwe ate lwaki mu kisiibo gudiba nnyo era lwaki n'embizzi mu kisiibo ediba nnyo natamanya nti ssente zeetooloola ziti yeekolera itongo omusiraamu ali ewa mama Naaki emmere naye nga mama Naaki katamiira jjobyo mama Naaki muswawumu agenda kwesalako bakasitoma 10 abasiiba anaafuna ezigenda ewabbeeredde nanywa omwenge kakati n'emmwanyi si nsonga oba njirima oba sigirima eyinza okuba eyinawo ensanga n'enteera ssente mu nsawo naye bwe yali egenda kyewaŋŋambako kyali kimu toyina numbers nkulinda ofune numbers ogenda kuzijja wa Uganda esobola okutereera in that tetukyetaaga numbers y'ensonga lwaki tusindise bemulowooza nti si bagunjufu oluvannyuma lw'okubalekerera ennyo mmwe bansiba mataayi bansiba masuuti abatasobola kukola bitali bya kigunjufu Ssegonna okulwana akiraba nga kabbiro muziro kive nnyo n'okutta kitta naye ate waliwo ekisera ekituuka nga kyekyetaagisa okulwana kubi naye waliwo ensonga lwaki Mukama yakuteekawo mu bikolwa ebiriwo agambye mbuyeeko ki okulwana kubi naye waliwo ensonga lwaki Mukama Katonda yakuteekawo mu bikolwa ebiriwo then lwaki strategy y'okulinnya ku mmeeza oba ey'okukuba eŋŋumi mu parliament ogitwala for granted nga ne Museveni bwe yalaba ng'okuteesa okutuufu kuganye yasindika magye mu parliament kibbuli kye kyali kimutaasa kolera kyamutaasa kakati Museveni ayambudde essuuti ye neyeevuluga mu bisooto ng'embizzi gw'ayagala omulwana eva oyagala mumulwanisiza mu ssuuti kiryokke mulwanyisize mu ssuuti wano wakati w'omulwanyisiza ffe ng'empeke tufuna fenge eddagala tulisangayo mu ddwaliro fenga buli kimu tufuna naye ate tusigadde mu mbeera mbi nayo oyagala tusigale nga tukyakubira engalo olw'okubanga wasoma okusoma kukutuyambye eki si be bano abatambuliza digiri mu birabo nasoma naye nga talina mulimu kakati ono obuyivu bwe mu parliament butuyambye eki nga ffe bannayuganda twaleeta boozambi mu parliament twaleeta abatasaanidde mu parliament tusuubire nti bano batemyetemye enguudo mu abagezi ze mwateeseza ne bazimba gwanga lizze nnyo emabega tusuubire abo bazzaako abatategeera bagenda emulago ne bajjayo eddagala ne balyokya mu abagezi aba parliament ndowooza 10 ne mwali mwateeseza ne ligendayo mbuulira ozambe kyayonoonye gwe omugezi kye wali okoze awo enjagala wokka Ssegonna njagala oŋŋambe nti wali otandise Health Center 3 oba waliwo omubaka gwe bajjayo nga Kasibante Moses ono Mulyambizi nga yali atandise Health Center 3 nga kati ebintu byesiba okuba litwatwalayo kawali abubbeeka ozambe omutemi w'embizzi nga bw'ogambye kyekyo kye twasiba ekyali kigenda mu maaso nga tetunnajja oba ki kye twonoonye mu nkulaakulana y'eggwanga eyo gye mwali mwatuteerawo kibi nno okugamba nti ono omukyala nkuba ebisiraane naye ng'ate waali at least osobola okulya kagege ne be kaba kawuuta buno twabuyitanga bumudeeke naye nga luli ne mukene yali akulema oggula kituufu oli mwavu naye omukazi ono si ensibuko ye ey'obwavu kubanga yakusanga olimwa kakati naawe Medard lubega Ssegonna akali amaggwa babatemi b'embizzi twabaleeta tetweganye gutusingidde ddala ne tubulye kye boonoonye ekyo kye wali otandise ggwe kagezi mu nnyo ekyebbeeyi kye bakola politics w'abano sympathy kwabanga kwogera
bwe bakwata abantu abo bennyini ne bagera ku CBS ekimala kino ne kiba ekimala boogedde era singa ebigambo ebirungi byali bisuula gavumenti eya Museveni singa abaagiri abakaaba maluma n'olumbe singa twalwabya dda boogera ebikolwa bye bisuula gavumenti ate teri gavumenti esuulibwa ba intellectual naddala nga ya dikiteeta gavumenti esuulibwa bamalirivu era y'ensonga lwaki bwe weetegereza ku mulembe guno Museveni ayiye nnyo ssente zaatayiwangako y'ensonga lwaki alintuma nsambu bwe yafa ono gayani beeyi ya birime Matiya Nsubuga birekera abangi gwe mwayitanga 5 munne gavumenti yayo amaje ku nguudo nga intaleki kyafudde gavumenti yakubagiza bukubagiza nti bitalo nnyo tusaaliddwe omuntu abadde agatta ku ggwanga Ssegirinya Kiisa wange Kisaati bwe yafa ne bagamba mugira mulindako okumubika nga bakyali mu deployment kitegeeza okufa kwa Ssegirinya Museveni yakutya nti kusobola okuvaako okugwa gwa gavumenti ate omujjega jjaaji og'abantu gavumenti esuulibwa bayivu gavumenti esuulibwa bagezi gavumenti esuulibwa bamalirivu kubanga n'amagezi amangi bangi gabalemesezza okugaggawala anti abala nnyo yeefuula abala ennyo so nga ate ebiseera ebisinga weetaaga okunyiga buli ppeesa ly'osanze y'ensonga lwaki abagagga b'omu kibuga abasinga badreke Lubega tebaasoma kubanga talina mulimu gwankalakkalira nti nasoma guno kumatiriza yasuubula obuveera yasuubula ki yasuubula mu kuganyiganyiga n'akubiramu eddamu n'aloka ng'obugagga butafunibwa basomye oba bagezi obugagga bufunibwa abalafuubanyi era abamalirivu abatatya kukola risiki abanyiganyiga buli wamu kubanga okunyiganyiga kitegeeza kunoonya jjadayo weegenderezanga nnyo omuntu atali muyivu naye ng'ate mumalivu oba omuntu ataasoma kubanga obuyivu tubujja waka weegenderezanga nnyo omuntu ataasoma naye ng'ate mumalirivu obumalirivu kwe kutudde omusingi gw'enkulaakulana kwe kutudde omusingi gw'obugagga era kwe kutudde omusingi ogw'obuwanguzi si kusoma nedda sigambye nti temuweerera baana mubaweerere naye ate naddala mu Uganda okusomya tokyakukubya muntu ng'abaasoma obasanga bavuga booda na digiri yaabwe ogwe nalaba asiika kabalagala baabwe mubazibikidde muganya okubateeseza kati bapuusa abasiika kabalagala nalabanga okusiika kabalagala kyekikulu ennyo at least eyali genze mu factory n'akola kubanga mwagaano bateeseza minimum wage era kyova olaba bavudde mu kusiika kabalagala baddukira kati ku bifo byammwe either balyeko oba beekyusize embeera kubanga ebyo byakulyako si mmwe muzadde mwekka n'abalala basadde yeza digiri ez'amagezi ze mwewaana bazibatikkirira wa Baasunguli yagamba nti linda abalala bafuuke minzaani kuba oyinza okwerowooza kyotali taata nolowooza nti ozitowera mu kiro naye ng'owewukira mulaatiri Ssegirinya yabawewudde mwenna Ssegirinya yabawewudde emyezi 2 yazimba eddwaliro achievement ya Lukwago emyaka 15 nga yerodi meya wa Kampala omuyivu oyo kwanirizanga ba director bajja nabakolimiranga bamaze okutuula nakusanyukanga Museveni amaze obbamugobera omanyi yali waawe yakusobera bwe baleeta Kisaka eno office Josemu bwe kiti ne bwe kiti tukolera abantu Kisaka njoonyesa bwe bamala okumugoba nadduka n'akola ddwa alhamdulillah ate bw'akola ddwa ne bamuleetera omulala ate era naye n'amukiikira ensingo nga gwe mulimu gwe mu kibuga kwaniriza badirector be baleese kulwana n'abadirector be baleese so si kubalwanyisa kubajjawo tobakolimira balwanyise babajjewo
mu mbeera yonna olina Kampala alimu obukadde bw'abantu nga wafuna obululu bw'abantu emitwalo n'emitwalo gy'otaswana kuduumira nti bannange tuzze amaanyi gaffe kubanga ag'amaanyi tegalina kuba gago ga bannakampala naye totaswana kujjukiza bannakampala kuzza amaanyi gaabwe enkya n'ogamba ng'oleeta Nyanzi kuba mmeeya ogobe Lukwago atuwoleza emisango mukwano tugenda kubeera mu kuwoza misango paka wa tugenda kuterekanga ssente z'empeke paka ddi tujjewo ekirwadde ekyo ekituliranga ssente z'empeke oli n'abeeraawo nga yeenyumiriza mbona atuyamba okuwolereza abaana it is a minor issue mujjeewo ekyo ekizibu ekibakwata kubanga appetite yakyo ey'okubakwata ekyali hayi Ssegonna watandika okuwoza emisango gya Museveni okukwata abaana kuva ddi nakati oli ku ekyo owoza wabula ye endwadde ekyaliwo weenyumiriza mu kugula mpeke oli mugi wa ddalu janjaba ekiddukano kiva waka so si kuguliranga baana ddagala lya kiddukano janjabako ku kiddukano kiveewa awaka ku point era ey'obuyinza butwalibwa bamalirivu so si bayivu Idi Amin live example golooza abazungu baali tebakimanyi nti teyasoma oba golooza nti Ggwe yawamba Obote e Singapore gye yali oba golooza Idi Amin yava mu bbanga okuwamba Obote noonya abaamuwa obuyinza ekyama kye bamuzuula mu kyali bumalirivu so si buyivu era olaba obuweereza obwava mu bukulembeze bw'omumalirivu twalina Profesa Lule yalina Profesa Mulamba yafuga emyezi emeka Idi Amin wa Pitu n'abukuuma emyezi 9 owa digiri mu bakulembeze ba Uganda asingamu obuyivu yali Profesa Lule nsonga ki bamuyita Profesa emyezi egi ennaku 6 amagezi ge gamulema okukuuma obuyinza Idi Amin ow'ekyokubiri n'abukuuma emyezi 9 obukulembeze butambula nabuweereza gattako obumalirivu era anaasuula gavumenti talina kubeera muyivu talina kubeera intellectual talina kubeera mumanyi nnyo wabula batera kubeerawo batyo naye nga bamalirivu y'ensonga lwaki ne Kyagulanyi temwamubala mu bibalo byammwe kubanga mwayinamu awo balooyo manyi balooya bano babagamba nti be balina okubeera bapolitician bokka bannanga ab'obusuuti abo abaffe abatunda emisango buli kiseera balowooza nti be bannannyini ki politics mwe balooya okuweereza bubalemye obukulembeze bubalemye naye ate muwulira muli banyiivu nnyo ku myaka gyonna ne chances ze tubawadde okutukulembera okubanga tuzze naffe twekulemberemu munaffe tumanye ennaku yaffe era ffe tumanye ebizibu byaffe ffe bayeekolera itongwa tetuyita ku baamulekwa kubanga ffe tumanye ennaku yaffe nga ffe baamulekwa gwakyalina abazadde osobola okubayitako kubanga tomanyi kiki kye bayitamu kakati baamulekwa b'ebyobufuzi wadde nga tuli batemi ba mbizzi twasalawo twekiikirire kubanga Uganda yafuuka lufula kakati Uganda bw'eba lufula erina kukiikiriro y'abatemi ba mbizzi so si baamasuuti baba tebamanyi kiri mu lufula gwate Isima Ichuli bamukinjaga lufula bahiga Kadirumuwaya Kirumira Kiggundu Kaweesi Jowani Kagezi kumuliitu bangi kubamenya kutta lunaku lulamba kati tuli mu nsinga yo yennyini lufula ate oyagala ggwe ow'essuuto jjo tukiikirira obu n'omusaayi tuleke abatemi b'embizzi twekiikirire nga bw'ogambye tuleke abatemi b'embizzi twekiikirire nga bw'ogambye bannabusira abasinga bayivu oba si bayivu bw'oba balimu omuyivu omutosobola kubategeera baleke bafune abategeera era mukyuse namu bw'oba olumirwa Uganda kati mukyuse namu ku ssemateeka muwa omuntu kusinziira ku busobozi era paalamenti y'eggwanga ekyusa olulimi kubanga eggalira y'abaweereza abalungi olw'okubanga tebamanyi luki luzungu twalimiisinze services za Ssegirinya ekyamazima twalimiisinze services za Ssegirinya singa teyeewaddawadakokko naddayo asikeeyo kyasikayo asobole okubamatiza nti nange ndi muyivu
kitegeeza waliyo baseggirinya bangi betusibiddeyo nga tutaddewo ebifa bakazi bino. Waliwo omuti gwe bayita omugasiya, ogumanyi omuti omugasiya? Mugasiya bw'ogutunuulira mwana tugulinga omuti, naye ate kukizo nti tegufumba. Kakati n'omuti gw'eppaapaali bwe gutyo. Omuti gw'eppaapaali gusobola okubaako ebibala ebiwooma, naye omuti gw'eppaapaali senga gumala okukamiza ate teguzimba ate tegufumba. Kati gino miti gya ppaapaali egyakamiza egitazimba ate era egitafumba, naye nga gyematiza mbuzi yababalako ebibala ebiwooma ennyo okuzaama. Tubeebaza mwebale kwegatta kuba tunyigiriza ennyo okutujjukiza nti luno lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejja ffekka, era ffe tumanye ebizibu byaffe okusinga mmwe. Ate ebiseera ebisinga weegenderezanga nnyo ebizibu okusituka nga wegaana okubisitukira. Kyova olaba mupapala mwagaana okusitukira ebizibu byasituka ne bibeerumbira. Kyova olaba mupapala kaakati ebizibu by'abatali bayivu byesitukira byajja byagala offices zammwe mutandise okupapala. Ssegonna embizzi ekuwangula wakanamu ngireete nkubirekaye ekozikaye yadduka niana agende wachusafu n'embizzi egenda okwesimba ku Sseggirinya ekuba akaluluma kubuula ogiwulire nti mututuusizza ku mbeera ya woddi z'omulalu mu kyama, mututuusizza ku mbeera ya okuluma kuli ogenda okukoza kubanga temutulekedde kyakusalawo. Ate buli muvuma ennyo abakulembeze bano naddala ab'omulembe guno ba MP nammwe muba mwevuma kubanga tewaliyo mbizzi esikira muntu, embizzi esikizibwa mbizzi, embwa esikizibwa mbwa. Tewaliyo wa lugave asikira wa ŋŋonge. Kikyentegeeza bano boovuma okubasikira kitegeeza era bafaanana mmwe kubanga mmwe be baasikira. Nabwekityo mwami Ssegonna akali amaggo omwenyinyimbi wa Ssaabasajja Kabaka ow'ekyama, weebala okusoma era weebala okumanya Oluzungu, naye Oluzungu terusula gavumenti, era bwe kiba nga oyogera bulungi ng'okyenyumirizaamu kale twogereko ne Museveni ave mu nsi yaffe obaddiza obukulembeze gye bwalina okugenda mu mikono emituufu gye baabulondera. Otherwise essuuti kyambalo bwambala ekibikka obukumpanya. Ssegonna labako obulabi naye toggula